Ayo kuvaayo n'attackinga Eddy Kenzo olutalo lulinnye waggulu wansi ne waggulu abaana ba Big Talent bavuddeyo ne balumbye omukulu Big Eye okumukuba okumugyamu omuntu. Oluvannyuma lwa Big Eye okuvaayo n'attackinga Eddy Kenzo olutalo lulinnye waggulu wansi ne waggulu abaana ba Big Talent bavuddeyo ne balumbye omukulu Big Eye okumukuba okumugyamu omuntu oba ebiwowoolo byonna babikubye ne babiteeka wali ebbali. Abaana bagenze ku social media ne batereka okupostinga ebintu ebyenjawulo byonna tetumanyi ku Big Eye nga tebisinga byonna ndowooza birabika byahapeninga wano juzi omukulu Eddy Kenzo bwe yafiirwa muganda we Monday. So kati nkugamba just go on my YouTube channel, subscribe, like, share, follow, let people know yes omulangira Dias atuusa agenda kuwa information gyeweteeka okumanya the real information gyotagenda kufuna walala. Yes omukulu Big Eye yaliko emabegako ndowooza bwe yali ava ekazo yatandikira mu Big Talent eya Eddy Kenzo. Yeah, the big friends twawulirako ne mabega nti Big Eye okuwanga yafuna donzera ebintu ebyo byonna nga bwe nkugamba okuba nti yafuna donzera era yamu janga ali mu Big Talent nti era nti n'ebitono ennyo byabawula ku wakati wa Eddy Kenzo ne Big Eye mwalimu ensonga za donzera. Yes amazima ogenda gasanga wano wakati wali walala. Oluvannyuma lwa Eddy Kenzo okuba nti yaluzinze Grammy Awards negende South Africa, omukulu Big Eye yavuddeyo ku mutimbagano n'agamba nti neno ye bitter truth oba nti ge mazima ge batagenda kubagamba nze gengenda okubagamba. Yes n'agamba nno nti singa omukulu Eddy Kenzo yali agaba contacts nga ayagaliza eggwanga Uganda nti osanga ye kale bamunominate nze naye ate abaana bangi bandi nominated oba ne award ne bagireeta. Omwabadde nga nayogera amanyi mangi, omwabadde Azawi, omwabadde Waikibenda wano nga Waikibenda eti kyamusa kyusane n'avaayo n'agamba nti no nedda Big Eye erinnya lyange mu kamwako nze toddangamu kwogera bintu bya kisirungo bigeraganya ku linnya lyange nze nsobola okweyogerera weeyogerere wekka. N'amugamba mbuno nze Eddy Kenzo anyambye mu bintu bingi byotasobola nakutegeera, anyambye mu bintu byotasobola nakumanya, ampadde contacts nyingi kuoba kyakulema kyagaana kireke okitegeera. Obo yayogedde n'erinnya Rema ntosala ne Rema yandigireese ng'alinga Big Eye provokinga Eddy Kenzo. Eddy Kenzo ye ku makya olukedde bino olwabirabye yatadde obuteesi bifaananyi bya fashion ye n'agamba mbuno yes this is how I rocked Grammys nga ekitengi ekikooyi olugoye nga balutunze mu kikooyi ng'alaga nti representinze culture, that's Ugandan culture. Olaba ekikooyi ogamba nti tubeera mu Central, that's Africa. Abaana ba Big Talent bo tebaasanyuse yadde omanye ennaku zino olutalo lwadda wakati wa teams nti omwenye bw'avaayo ne bamwogerako ekintu oba olina ttiimu ng'ewera ejja kujjerwane. Kitu kirabyeko wakati wa Shiba ne Spice Dana Spice Gadgets ne Shibaholics nga beetwala. Unfortunately ndowooza Big Eye talina nnyo maanyi awo ku social media gasobola kumutuusa ku nsonga eno nti alina amagye agasobola okulwana ne gasulawo okitegeera. Abaana omubadde Ficlave, omubadde Fizo, mubaddemu abaana bangi bavuddeyo ne bajja ku mutimbagano ne batugamba nedda ono Big Eye akamanyiro kasusse bo bamuyita Bigiriiso, abalala bamuyita Kasolo. Yes tumumanyi nti ye Ibrahim Mayanja Kasolo naye erinnya lya Kasolo talaga nnyo likozesa mu media, talaga nnyo lifulumya abweru naye nga abalimanyi mulimanyi ye Big Eye amanyaga matuufu ye Ibrahim Mayanja Kasolo. Abaana balikozesezza nnyo wali ku social media olunaku okuva olweggulo bwe yayogeredde ebintu ebyo okutuuka olwaleero ne bagamba ne bajjayo ebifaananyi ebyessaati ezifaanagana nga omuntu yakwagaliza Nadia n'essaati gye yasinga okwagala n'agikuwa naye ate ovaayo n'ogamba tayagaliza tagaba contacts kasa yakuwa essaati ng'essaati zifaanagana bbiri okitegeera nti olwa mukulu olwajambala n'awulira ng'emunyumidde n'agamba naye essaati eno engeri Bigiriiso gy'ali mweru naye ejja kumunyumira n'agimuwa okitegeera. Abaana tebakombyeko ekyo kyonyini ne bagendera ku mutimbagano kwenyini kwe bayimiridde kwe basinzidde ne boogera ebikaakana bye tubadde tutamanyi nti ate Big Eye bwe yagenda okuziika omugenzi Mande bambi rest in peace tebaakomaawo nti Big Eye yakwata mukulya emmere nga munne ali wali akungubaga bwe yayimuka okuvaawo ng'agenda yavaawo ne sipiika y'omuyayi nti Big Eye mulumbe yabba sipiika ya Eddy Kenzo. That's according to the gundi ya Big Talent team. Bwevuddeyo negamba yabadde gundi ya Fab Love mumumanyi akalenzi ako bakayita Virgin Boy kabeera mu Big Talent. Kavuddeyo ne kagamba omuno omuyayi bino byonna byaleekana nga yasobola n'okubba sipiika yajja kuziika n'ali emmere naye kabya obuziga bwa ggoonyo bw'ekirogo n'ayimukira mu sipiika n'agenda nayo
entalo zitabuse buli muntu ayisawo kyayagala okitegeera ba promoters balwana abayimbi balwana okitegeera buli muntu alwana badde eno abakazi balwana kati otunulira Shiba ne Spice ngate mutalo lwa Shiba ne Spice munja kunsonyiwa nti mbawa Kasavu Kanyama njagala mutegere industry bweno ne week gyetulimu engeri gyetambulamu omukulu oba president w'abayimbi Sindi naye yafudde n'afulumya ekiwandiiko namutayika n'agamba mbunno ebiseera ebisinga okwawukana n'omuntu kiba kikuyambye abantu mu industry eno balogo era kubanga mwawukanye kiba kikuyambye kati tumanyi sayiti gyagwako agamba Shiba bwannyonnyola nti webale kuwawukana na Spice oba agamba Spice webale kuwawukana na Shiba agambye nti industry abantu balogo nti babeerawo nga tebakwagaliza munansonyiwa waliwo emmese etagalira wano naye it's okay abantu balogo natugamba abantu balogo ebyaddala okitegeera I was like no way bannanga ate president awo nawo bolese enjawukana mu bantu oba tukitwala empolampola naye nga ye yavuddeyo nannyonnyola abantu n'agamba nti enjawukana zisusse naye ebiseera ebisinga abantu betwatwawukanye nabo bati bagenda kwongerako balogo ebintu bingi bebakola abantu naye nga tebiteekeddwa kukolebwa we are like now president yandibadde akumaakuma abantu tuvuddeyo n'okikubawo yes tukitegeera nti nekyo okay nga nzeeyo era ku Big Eye ne Eddy Kenzo nabadde manyonyola olugendo lwa Mango Juice yo yali mu Big Talent Indicator yali mu Big Talent Kenzo abaddewo tujjukira nti ne ku gundi festival Eddy Kenzo Big Eye yajja n'ayimba Big Eye bwajja n'ayimba ku stage gundi DJ wa Eddy Kenzo enyimba nazisalako nazitemayo ekyalwanya ennyo Big Eye n'agamba bano abantu bampalana naye balimba nze oluyimba lwemadendese husband material tewali aluyina ku bonna kabe Eddy Kenzo esaawa embo yali talina luyimba lwenkana ki husband material nabanga si mumativu naye nze on my own opinion nja kugamba what Big Eye has said oba kyafulumiza nsobola okugamba nti kituufu but the timing is wrong. You cannot wake up ng'omuntu amaze okuluzinga award n'otandika okwogera ebintu ebyo bwebityo wandisoose n'olinda mukko n'omuntu n'amalawo okudda tenaba nakudda mu Uganda by the way Eddy Kenzo naye ovudde n'omukomerera emisumaali what I think nti it's not a timing ebadde nfu ku side yange Big Eye simanyi oba kitya ate kino owadde omwaganya abaana abadde bakulinako ekiruyi okuva ku festival ya Eddy Kenzo okukulumba oba muntegeera nti wakola amanyanga ku festival y'omuyaaye abaana ne basirika katolinga abawadde badde balinda lwolivaayo oyogere wabba speaker yaabwe if it's true wabba speaker yaabwe ngo ogenza okungubagirako Eddy Kenzo weefudde nti onyoloddwa omugenzi Mande rest in peace naye ate kyewakola n'oyimuka n'ebyabwe n'ogenda nabyo tumanyi nnyo nti abantu abatambulatambula mu nsi ez'enjawulo babeera n'ebintu ebiri original kale yinza okuba yakusanyusa naye wandigambye Eddy Kenzo muyaaye omanyi tukolaganye ebbanga ddene ka speaker kampi okitegeera n'ogibba kati bano abaana obawadde omwaganya obugenda okukulumba bakukube bakubulize mu ttaka obulwe ne concentration ezza ku luyimba lwa husband material atodde mu ntalo saawa eno tujja kugamba nti weetaaga concentration ezza ku husband material kwate tugenda kubeera ku husband material forever okitegeera simanyi ani bakwetoolodde I do not know if you have advisors but if you do they should advise you accordingly baleme kutwalanga kabaka waabwe wabula bamukoleki oyagadde okukola egguliro likolera mu kavuyo wano nga we walikolera mu kavuyo ka festival ye oyagala wadda erinnya leera alyogereko kuba wadda Eddy Kenzo true alina okukola press conference oba mwagala oba temwagala kuba medo yo yagifunye ekyo kyo tekigenda kijjawo oluvannyuma lw'okufuna medo kitegeeza nti alina okukola press conference atunyumiza ebyabadde mu Grammys ya meeting baani akozeyo zikolabo emikwano gimwongerawa ekyokuba nti tutagaba contacts that selfishness teri mu bayimbi bokka naffe eno mu gundi y'abamule gye tulimu ebintu bya selfishness bingi mu ebiri nti oli abeera ne contact n'ogimusaba n'agamba nedda mpozi kankumukubire okitegeera so tebiri eno waffe tebiri wammwe yokka
but tovaayo nnyo n'oleekaana nga bw'okikoze oluusi olina weefiiriza okitegeera abayimbi bangi kibaluma nze ngenda bawako example ku festival ya Eddy Kenzo kwennyini Kamili yajja backstage namugamba Eddy Kenzo nkwagala nnyo naye obuzibu olina bumu bwokka togaba contacts yes okyogedde okijja abayimbi bangi ku mugugu ne bakola ki n'okibatikkula but I'm asking you okikoze buli omu agenda kubeera ku side yo oyinza okuba buli gwoyogera naye akyogere n'emabega naye mu maaso ga kamera oba mu media bagenda kwekyukira kuba tebaagala kuluzinga mukwano gwawe na Eddy Kenzo kati gojja kulowooza olwaniridde ensi naye ng'ensi teri ready kuyimirira ku front naawe ensi tegenda kuyimirira ku front naawe kino kyo nkikubuulira ene mabega bagenda gamba kituufu ovuddeyo n'oyogerayo omugambyeko bakuwage but I'm telling you no one is going to stand on front with you nti balumbe Eddy Kenzo kuba bona abasinga truth be told beetaaga Eddy Kenzo okitegeera nze ninako wano badancers bemmanyi omwana omuto Felista yabatuukirira n'abagamba bannange nkoze buli kimu ekisoboka asobola ogenda international nyamba ne bamugamba fe tetulina contact name naye tugenda okulaba abadansa nga bali mu nsi z'ebweru bakuba dance okitegeera so selfishness mweri buli wamu weeri but ogireese mu time ki so abana ba big talent bagenda kufiirako bagenda losing concentration ogenda as bana material oyinza obutagiza at the moment ng'oli mu lutalo olwana n'oli so I'm telling you tovaayo teweetonda ekyo kiyiseewo actually mukubeemu ne tune agiwulirire mugundi mu mutima muggyemu ebiwoowoolo newe neeba tenyumye kuba tumayinza okuba ennyimba 10 ne mubaamu lumu olunyuma ate nalwo nga olutusibyeko busibi okitegeera so I'm just wishing you luck ku lutalo lutandise ne Eddy Kenzo kuba alina ttiimu abantu abalina zi ttiimu wano eziriroyo kuliko Eddy Kenzo kuliko Firebase that's Bobby Wine kuliko Bebe Cool owulira aba Chameleone bali aganaga basanga eno basanga neno basanga eri tebali wamu tebateredde kuliko Shiba kuliko Syndicates kuliko Shibaholics kuliko Syndicates kuliko Spice Gadget naye gwe zisuulirangayo ttiimu nti yiino big eye team nti erina gundi yeba olina ne ttiimu erina erinnya so nsuubira kino kino wakiyingidde ng'okimanyi nti ssaawa yonna abaana bagenda okuyingira si batono bawerako so just take heart kikulumire muli munda omye mukubire kasimu omugamba omanyi nakuyisizaamu eggaali naye ye industry mwe tuli kulwana kwekuba yes just nkujukiza just go on my YouTube channel, subscribe, like, follow, tell a friend to tell a friend obagambe nti yes amazima gabeera wano wokka yes tunawonani.